Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tubaniriza ate ekitundu kyaffe ekyokubiri ekya programu yaffe Islam and Finance. Saba Allah tabaraka taala tuwe okubitegeera era tumusaba akkirize omulimu guno era naffe atuwe obuvumu obubikolerako mu bizinensi zaffe. Bwe tukomye shekhe tubadde ku nsonga egamba nti omwami agenda n'atwala amata nga malamu, bw'akomawo ne bamugamba gano ne gano gabadde mafu. Kati mu mbeera ennungi n'omutima omulungi ye gaba gamusaza aba akiteeka bulesi, naye ye kyeka mu kubuuza ekibuuzo ng'alaga nti balabika bakola ki banziba. Kati nga twagala tufune ekifaananyi ekyo tukirambululeko kitemeeteme, then otuwe ne difference eri, then tuyingireko mu dhulmu oba obulyazaamaanya ne impact yaabo ne ebifaananyi byabo ebisigaddeyo bye tunaba tusobodde actually okukwatako olwakadde ng'ekintu tetulina kawanvu. Tusaba tugende mu bimu ku bifaananyi by'obulyazaamaanya ndowooza nga tunagenda ku bifaananyi oba kuddayo ku bifaananyi twabuuse paati ezimu kuzisinga obukulu. Definition oba entapita y'ekigambo dhulumu kyeki? Mu lulimi oluwarabu bagamba nti zalama yadhlimu zulman, yalyazaamaanyiza baba bategeeza wadu shay'i fi ghairi mawdi'ihi, okuteeka ekintu mu kifo ekitali mwe kirina kubeera. Ndowooza ensonga lwaki shiriki la dhulmu n'adhim. Yes. Okugatta ku Allah tabaraka wa taala bulyazaamaanya bw'amaanyi kubanga tosobola kukwata eyatonda ensi n'alaga amaanyi gonna n'agakwetolodde n'akulabirira n'omwana n'ogamba nti ate nsinza gundi byonna bino yakola bino ate n'obimugyaho n'obiwaata ono oba oyinvasinze. Kakati mu sharia ne bagamba nti wadu shay'i fi ghairi mawdi'ihi almukhtassi bihi, kwe kuteeka ekintu mu kifo kyekitalina kubaamu imma binuqsanin, either ng'okendeezaako au biziyadatin oba ng'oyongezawo otalina kwongeza. Ezo ensonga bbiri nkulu nnyo okuba nti tuziwa obudde. Either oyongeza oba olyazaamaanyi, okendeza oba olyazaamaanyi, oba okukikolera mu kifo oba mu budde butali bwakyo. Osobola okukola ekintu mu budde butali bwakyo oba n'okikolera mu kifo kyekirina kukola ki kubaamu. Kati banotinga obuntu buno bwonna mu maaso tugenda kuba ne example tusiza ku buntu. Kati bwe twogera ku musajja w'amata okiraba nti yateekanga amata mu kifo ekituufu, naye ne wabaawo abakyala oba abakozi ba supermarket eyo we yateekanga abakuba obutuli mu mataage ne bakendeeza ekirina okuba nga kijjudde, ne bafuula ekirina okuba nga kiramba kitundibwa ssente zino okuba nti kisala ebbeeyi, bo basobole okuba nti bagatwala oba banywa bajja kuba banywa haram olw'obulyazaamaanya bwe bakoze bwe tunyonyodde, oba bagatunda akasente akanaavaako kajjako ka haram kubanga balyazaamaanyiza mu kufunagana amata ge bagenda okukola ki okutunda. Eryo si lyekkubo ly'oyitamu newankubadde nga bwagabawa, kino kikulu nnyo, bwagabawa gamba transaction gye bayita hiba nti nga kuwadde ng'ekirabo ntuufu mu sharia terina bwa haramu. Kati oyinza ogamba nti yagatuwadde ate okugaba n'okukkiriza ekirabo mu busiraamu kikola ki? Naye olw'okuba nti emabegawo okuba nti awaayo ekirabo kino wakubye butuli mu mata ge yakuwadde, kitegeeza nti singa tewakubyemu butuli teyali gakoze. Kati awo wava obulyazaamaanya bwe twogerako mu kifaananyi ekyo. Ne twogera ku bulyazaamaanya bw'okuba nti omuntu ajja nga tutunda n'atwegattamu nga tugula emmotoka onaga njigula kakadde, oli agamba ono bw'agamba nze njigula busatu, awala bagamba nti nze njigula butaano, ono bw'agamba naye nga ye mu bonna abagula ye tagenda kugula kubanga bw'ayongezaamu nga naye ayagala kugula yo auctioning. Auctioning ye tajja kuba haramu. Tulina kye tugula naye nga tukikola ki? Nniya yakugula, ani asinga era asembayo yakola ki? Yakitwala. No, ono atulimu kugezaako kuyingiya bisale
na kuongera ku muwendo naye nga tagenda kukola ki nga tagenda kutwala kyamaguzi ekyo wabula ekigendererwa kye kuongeza bisale era ebiseera ebisinga aba yakolaganye nabali abakola ki abatunda obulyazaamaanyi obwo si butuufu kubanga oli naffe mu race nga gwe tekikukosa kuongeza ki bisale era example endala gye twogeddeho nga tugenda mu kuwummula tugambye okugula nga ne munnaagula n'okutunda nga munno atunda nakyo tekikkirizibwa nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugaana okuba nti munna atunda essimu ku kakadde nojja n'ogamba omuguzi ali mu kugula nti nze njikuwa ku mitwalo 9 leka munna amalirize transaction ye agende mu maaso of course naye obusiramu bumwogerako obutasussa nnyo bisale kuba bwabisusse nnyo tujja kukiraba nti ekimu ku bizibu amagoba agasukkiridde gakifuula ekyobulyazaamaanya eri ono agula ebiseera ebisinga kakati n'okugula kyekimu nze nina kyengula ate gwe weefuula nti oyongeramu ssente oli akinzijeko akikuwe naye ng'ekigaanibwa mu kaseera ako mwembi oli atannaba nga gundi majlis al-bay' ekyagenda mu maaso mu kaseera ako majlis al-shira ne bay' nti tukyali ffenna wabula bwe mba nga ŋŋenze ne ŋŋamba nadda akawungeeza ekyo kirala okuggyako nga nsibyeko ekyo ne kiba nti nguze naye bwe mba nga sisibyeko awo ne budda n'okola ki n'ogula ekyo nno si kyangu kuba nange kyantuukakoko nga nina kyenjagala kira wallahi omusajja agenda kukigula obugumiikiriza bwotwala nogaa ti kasooke buleke kibale kugaana si kyangu naye ate mwe muli baraka kubanga natuka ekiseera nga mulaba bagire amugazi alinga ayagala ogamba nti kale epale ga ya Allah kintu ga nkyagala kino musajja laba ne balemagana n'agenda ate nensooka nkola nsooka nkitwala ebyo nno bwe tubyogera seeka bino bye tuli mu kwogerako gy'emisingi Islamic finance kwayimiridde oli ayinza okulowooza nti ate Islamic finance alaze yono nti emisingi gye tuli mu kusima omuntu bw'aba ategedde bulungi ebikolo bino kati for example Hijaz Community Circle bw'ebanga egenda ku transactinga naawe Hijaz Community Circle ye institution financial institution eri fully fledged nga yonna ekolera ku mateeka ga sharia sako kusavingamu ssente na kufuna credit nenga bitambulira ku Islamic finance kati Hijaz Community Circle bwebe genda kugula naawe njogera ne authority yo kubanze manager waayo bwe tubanga tugenda kugula ettaka obanga tugenda kubaako byose tugenda okukola investments obulyazaamaanya butunuulirwa because abantu balowooza nti Haram ayita mu riba mwokka naye na kino kyenyinyi singa Hijaz egenda neegula ne investing oba neegula ku muntu nga naye abadda ne bakola obujogolijogoli obwo basobola okuleetera ssente nga ziri mu Haram kati obwegendereza obwo bututwala mpaka mu banka mpaka mu sako mpaka mu insurance kyovolaba nti tulina okutegeera bino ebifuula Haram kubanga bye bifuula Haram ensonga eziri mu Islamic finance kyogamba kino gy'emirimu gya Sharia board bino bye birina okutunuulira n'aba executing bennyini abateeka mu nkola abali mu operations balina okuobservinga nti bwe bagamba nti kino kiri Sharia compliant kitegeeza nti bino byonna ebyo akavuyovuyo akali mu katale bagendayo na mazima na bwenkanya na butaleeta magoba mu bamemba ba Hijaz nga gabaddeko okukola ki okulinnyirira eddembe ly'omuntu n'okulyaza amaanyi nga tetunaba kugenda mu maaso kuva yabadde Najash naye nga tetunaba kumuvaako njagadde ndekere abantu baffe ekifaananyi oba ekibuuzo tulabe abaana bo basobola okukyapulayinga nga bwe tukireese ekibuuzo kikwatagana ku mafuta Shero etunda amafuta bwe gati Toto etunda amafuta bwe gati Starbucks n'abasigadde oli naga nti zange ziri wansi naye n'akwata mu mita wali akati ekyo nga tonaba kugamba nti kiri haram
banjagala abayizi baffe abatulaba nabo bafune ku skill eyo y'okukyaplayinga sikireme kubeera kiri haram kugamba how do you relate what we have been discussing ne principles zetukuwadde okuba nti ojjamu etteeka nga n'oba olina wooli osobola okukinnyonnyola nekitegeereke. Exactly. Kwegamba bw'omala okutegeera dhulumu nga bwe tuli mu kumunnyonnyola tandika naawe gy'otudde eyo kubanga gw'omanyi gy'osuubulira ne gy'owangayira okutandika okulaba obulyaza amaanyi obw'enjawulo either mu bizinensi yo oba munno bwakola obukolebwa ogezeko okugatta example ezo ku kye tuli mu kukola ki tuli mu kwogera era ojja kuba okomentinga naddala eri abo abali ku social media comments ezo tujja kuba tuzifuna era tuzisome tulabe mwate mulowooza mutya side eyo. Kale ndowooza nga tunabeera kugenda mu maaso ne kano kankabalekere njagala nnyo okuchallenginga abantu tutala bulabi kikyo ne tugenda. Waliwo ensonga kyefe otuuka nga oyagala kupaakinga motoka kati n'osanga parking nga yesigaddewo naye ng'oyagala kukyuka emabega ewaba wayingira munda kati oba ogira ogende mu maaso oyingire oli ayagala okusuusayo omutwe n'ayingira kati waliwo ekifaananyi ekyo kisobola okujjira mu mbeera nga parking ya bwereere ate ne kijjira mu mbeera nga parking eyo yadde yakusasulira kakati ddi omuntu lwagamba nti parking ebadde yange ogintutteko oba nagisooseemu yabeera ddannyiniyo ebadde njagala tulo. No, waliwo n'okwongerezaako waliwo n'ekikolwa ekirala ekiri mu Kampala. Parking z'omu Kampala tumanyi tusasula state council. Waliwo ka company n'abaana baba bambadde obugoye bwabwe bwa orange abasolooza ssente zaki bayita bate multiplex waliwo aka company ebunaanyizibwa ku ekyo bw'osasula akasente ng'oludde mu kifo naye waliwo omuze oba enkola abavubuka bayimirira ku street za Kampala ne bakwata ebiti oba obupande ne babuteeka mu parking ezo kati gwe bwojja ne bakulowooza nti tewali parking naye namala nakugamba nti olinamu ebbiri nga nkikuggyirawo ekipande wakitadde si wawe talina kitongole kyakolera naye akulaga nti bw'omuwaayo ebbiri kati ng'akikuggirayo ng'akuyambako n'okupaakinga bw'otakikola ng'ogenda kunonya parking mu Kampala ate aba mukambwe nnyo tojja kupaakingawo kati obwannannyini ku kifo ekyo ne authorities kyewa njagala n'ekyo nakyo tukibalekere gwe kirowoozeemu bw'obuba bulyaza amanya buyitawa okujjako nga okivudde eri mu kusiimako n'ogamba nti engeri gy'annyambyeko nanningirizaako emabega n'agala jangu lirabooti komawa lirabooti osobola omusiima naye kiri ky'ogambye seeka ekyo kirala nayo kyetaaga okutunuulira ku sayidi y'obulyaza amaanyi. Mwebale nnyo okuba nti mukyali naffe era musoma era munootinga wansi era mugoberera mubuuze ebibuuzo mu komentinga inshallah sobole okutambulira wamu. Tubadde ku Najash. So far tulabye Najash ne bayi orajul ala bayi akhihi. Najash tulabye omuntu okwongeza ebisale nga yetagenda kugula bayi orajul ko kugula ng'omuntu agula nga ne munna akyatunda example tuzirabye. Ndowooza kaba kaseera katuufu ogenda ku kirala kye bayita at-tas'ir pricing. Ogezaako okufikisinga emiwendo gy'ebintu nti omuceere tegulina kusooka kilo. Bino bye tuli mu koona ku bifaananyi bya bulyaza amaanya. Bulyaza amaanya ati ebifaananyi byabo kinds and types bifaananyi byabo examples naawe ebiyinza okuba ng'oyinirira kuba obulyaza amaanya nabo bumanyi okuleeta ango nnyingi abantu babuwangaala mu ngeri nnyingi naye wonna w'obusanga n'olaba nga mu butuufu okusinza ku definition gye twalabye ekyo kyandibamu bulyaza amaanya addukawo misinde oleke kulya haram oleke kutunda haram kitta bizinensi exactly. Kakati obusiraamu tebutukkiriza kukaka bantu kutunda bintu byabwe ku miwendo ffe gye tulabye kibayita tas'ir. Waliwo tas'ir oba okufikisinga ebisale ne price nga gavumenti yekikola. Principle mu sharia ku by'okugereka ebisale baga nti al aslu fi tas'ir at-tahrim. Obusiraamu tebukkiriza
kugereka miwendo n'ogikaka abantu nti mwe mutundire ku ene ebbeeyi. Ekyo ye foundation. Okuzimbirwa buli kimu okujjako ebifo ebimu emirundi egimu sharia weeta gavumenti okukaka abantu okutunda ebintu ku bbeeyi emanyi ensaamusaamu oba gyebeesazeewo ng'ekikola olwa public interest. Nti omugaati bonna abantu gwe balya, abatunda emigaati ne bakola emigaati bapaazizza nnyo bbeeyi y'emigaati nga kiyinza okuvaako n'abantu okurayotinga n'abalala okufa enjala, gavumenti ne interveninga nti bannange mukyali awo naye emigaati tegisukka bbeeyi bweti, naye tebamala gakikola kubanga kikubagana ne free market. Actually abantu akatale kalina kubanga kali free. Mu sharia amateeka n'ebintu ebidetermining emiwendo gy'ebintu bijja kuddayo ku demand ne supply, nti kati tuli mu season ya kisiibo nga bwe tuli wano, amenvu galina kulinnya bbeeyi. Lwaki? Kubanga bagaagala bangi. Kati sharia era bagende wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam ne bamugamba sa'ir lana, nga basiramu bananyaga Sheikh gamba ko kubasuubuzi bali abawa batuli bubi ebintu sabuni alinnye nnyo. Sa'ir lana, Nabbi n'abagamba nedda basebo, inna Allaha huwa al-musa'ir. Allah tabaraka wa ta'ala yagereka ki emiwendo gy'ebintu. Of course nga akirese nature, Allah ye musa'ir kaunan, mbyayagala bibeewo mu bubumbwa bwe mulimu okuba nti alina system gye yateekawo nga yegereka ebisale n'emiwendo olwa hikma gy'amanyi. Al-qabidhu al-basita hadith egenda mu maaso, yakwatamu yaata. Kakati Nabbi n'olaba nga yali yeewala ki ng'omukulembeze okukaka ab'akatale mu bafu batunda ebintu, because mulimu obulyazaamaanya gye babigula gye babitunda okubirongoosa, nabo bagenda okugamba nti ogwo omuwendo oguzze nga mutuufu nabo bakola ki, nga bw'obakaka ebisale ebyo bizinensi egenda kola ki kuggalawo. Kati nga bwe bagamba nti tolyazaamaanya atalina, ate bw'otalyazaamaanya alina. So ensonga ya pricing tuyinza okugifunirayo example endala kuba kati eya gavumenti, naye waliwo okubanga amafuta ga shero okugeza entinda petrol wa kakaaga, naye nga mu kyalo ekimu ku Masaka road ga 14,000. Shero yemu amafuta gegamu naye ageeri ga 14,000 gano ga kakaaga. Buli azaamaanyi oba nedda? Ako naffe katukabalekere inshallah baka applying bagezeeko okuba nti batuwa answers mu comment section inshallah. Katusuubire mwiga, katusuubire tutambulira wamu. Omulamwa ogwa session eno kwe kuba nti tugezaako okusembeza haramu ne halali mu business zaffe mwe tuwangaalira abeere kiriya bireme kuyingirigana nga tebiri nga Hijaz bwe nebe muwadde loan ajja kutegeera nti ekikulu si kwewala riba, naye bw'ofuna loan nga terina magoba ya halal n'omala n'ogenda n'ogiteeka mu bino era osigala ng'olidde haramu. Yensonga lwaki tuli mu kusomesa ki ensonga zino. Tukuteeko ko ku bifaananyi ebimu ebya vulmu oba obulyazaamaanya. Ebyo nno bitono n'ebirala bingi tujja gezaako kuba nti tubireeta mu show zaffe ezinaabazizeeko inshallah. Ngenda kusaba Dokita abeeko katono katwanjulira ku nsonga za Hijazi. Ebikulu kyembadde nsaba nti kyetaagisa ky'omuntu okuba memba then tusangibwawa. Njoza twetaaga nnyo okutegeeza abantu nti Hijazi sako ezimbiddwa ku busiraamu, sako ezimbiddwa ku mateeka ga sharia, sako eri ku Islamic finance. Kati eteeka mu nkola yes bino bye tuli mu kusomesa. Kakati Hijazi mu operations zaayo zonna egezaako teri abaatuukiridde. Olayinza okugamba nseeka muyitiriza, tulina okuba ab'amazima nti teri atuukiridde, naye omuntu bw'abanga atambula agezaako okutuuka osobola okugamba ekyokuba nti olina amazambi g'okola ng'omusiraamu tekikugisawo gamba nti musiraamu wuyo alina gy'alaga. So obeera work in progress.
kakati Hijaz abantu bakitegere nti amateeka ga sako mu Uganda tegakkiriza sako kuyamba na kudduukira na kuwola abatali ba memba baki ba sako. Kakati kyova tukubiriza buli omu okufuuka memba waki wa Hijaz olw'ensonga obuyambi bwonna loan zonna oba financial products endala zonna nga musharaka mutanakisa zitujja okwogerako maaso awo Hijaz zerina tezijja kujja eri atali memba. Kati okufuuka memba weetaaga okuwaayo ebikwatako. Ekyo kimu. Ekyokubiri weetaaga okubaako akasente akalaga nti ofuuse memba k'okola ki k'osasula. Akasente ako ka mitwalo 3. Kakati abalina smartphone genda ku simu yo o downloading Hijaz Finance app mu Play Store ogende ku create account. Abalina website ne Google genda otekamu hijazfinance.com ogende ku join us ojuze form yo submitting. Ayagala okumuyamba nga yagamba nze binnemye ate sirina gundi smartphone jangu ku BMK House level 3 office 305 Wampewo Avenue. Waliwo staff abajja okuyambako. In fact bw'oba oyagadde nnyo nga biganye osobola okuba ku nnamba eno. Bakuyambe gw'oli wala tosobola kutambula 074 000 61 23 mu Luganda noti 74 noti ze noti emirundi 3 6 namba yemu yeri ku WhatsApp. Byenyo nyizo okwogera mu kaseera kano ko Hijaz olwakadde nenga Hijaz kintu kinene osobola okugenda maaso n'okukinoonyerezaako n'okufuna ebikikwatako. Tusobola okuba muto kikatono nnyo ku biki ebintu tuyinza okutukoonako omusomo ogunaddako. Omusomo ogunaddako tugenda kuba tutunuulira nga tumalayo ebifaanani bya dhulum eby'obulyazaamaanyi. Tetunaba kulaba singa obadde osuubula Uganda wano okola masks. Omuchina najja n'ayiwa masks mu katale. Mask yo ya 2,000 omuchina agitunda ku 5. Ekyo kiramulwa kitya gavumenti erina okutaasa gavumenti etuyamba oba nedda. Tujja kwogera ku basuubuzi okuba nti basobola okukwata tugeze sukaali naggwa mu katale n'alinnya ebbeeyi ne bamutundira ku bbeeyi. Tujja kugenda twongerako ku bifaanani inshallah ebiraga nti obuliawo buyinza okuba obulyazaamaanya obwetaaga okwewalibwa. Twogere ku monopoly, twogere ku dumping, twogere ku ezo ensonga zonna nga tuzirelatinga ku bifaanani n'embeera yaffe ya Uganda obuliawo kijja kutuyamba inshallah. Inshallah. Barakallahu fik Sheikh. Namwadi batula mwebale nnyo okuba timutambudde naffe ne mutuwa obudde ne attention. Tusigala mwanjuzi Sheikh Muhsin Muhammad Butagubya mbadde wamu ne Dr. Ashraf Muhammad Butagubya. Sheikh Ashraf Muhammad inshallah. Saba Allah akkirize mwebale kutulaba tukwatagana omulundi ogunaddako inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.